It is what it is, and ekyo kyennyini kyekiriwo. Wetwogerera Sheebah yasazeewo kuba nti alumba keko e Canada. Sheebah yagambye nti ekiriwo ngenda gula ennyumba e Canada ekiba kibe kubanga abantu be Canada banjagala ebitagambika. Wetwogerera Sheebah ali Canada. Jukira basooka ne bagamba nti oba oliawo alimu omuze gw'okukuba engalo oba kiyita omukyalo okubeera nti lesbian mpola mpola ate nga balesbian abasinga okuli Julie Mutesasira Keeko bonna baddukira Canada. Wetwogerera Sheebah they outer agula nyumba Canada anti bannayuganda mulina akajanja. Ensonga endala gye tugenda okuba nti tutunulira yadde nga Winnie Nwagi mwagenda maaso n'okuba nti mulaba ebituli mu kabina naye ate temukowanga. Abasajja bagenze mu maaso n'okuba nti bamunyayanira okumukaabira n'Abasabalaza ne bakuba enduulu ku comedy store ne tugamba maama nze ekyana kifaya baby nga kyakula ne kiwola mpola mpola. Omukwano guno omulungi bw'ogugwamu especially ng'ofunye omuntu omutuufu. Wano tudda ku nsonga endala. Omukwano mulungi nnyo bw'ofuna omuntu omutuufu ng'akwagala nga nawe bw'oyeyagala. Ate omukwano gunyuma nnyo nga nawe olinamu ku kasente ng'omwana w'abantu tomusimulirako ntuyo just ekiriwo. Omukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Grammy ng'amaze okuba nti abwatulwa Bakenzo, amaze okuba nti abwatula agasajja agali mu entertainment industry, amaze okuba nti abwatulwa agasajja ga TV. Yafuna omusajja alinamu akasente ng'ono omusajja yamunyaga ku Donzera. Omusajja gwenjogera ku muyita Bindeeba agamba nti onjagadde ebitoma siritoma mpola mpola. Tugenda kutunulirawo. Ngenda kusaba dadi wange ogende mu maaso n'okuba nti olikinga yes video eno. Ngenda kusaba muganda wange likinga video eno tusobole okuba nti tutambula ffenna. Ate gwe eyakatwegattako subscribing oteekeko notification button bakiyita ekide tusobole okuba nti tutambula ffenna. Amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimusonga bulijjo. Sirimba sinonya views nga bali abalala. Sirimba ndeeta bya ddala ate ndi wa ddala. So olina omuntu omutuufu Jimso Maksudi Junior made in Uganda. Ekiriwo kati omanyi bannakampala mweyogeza nnyo mwagenda ne mugamba nti ate Jeff simanya Sheebah kagenze ku Jeff akasente talina ne mugamba mu Jeff simanya wagenze simanya Sheebah agenda kubonaabona. Sheebah buli lunaku ayongera kuba nti ali mu good life sente azifuna. Ate bannange ekiro kambabireko manyi mwe muli bakyali bange nze bino sirina nsonga lwaki sibagamba. Mulaba eryato lya Sheebah eryayaki eryo Sheebah oli keyboard eyo omugaga oyo yeyavaako omugaga yagulira Sheebah eryato yeyavaako okwawukana ne Jeff. Sheebah wetwogerera alina boyfriend alina sente empya n'enkadde wetwogerera era anytime from now mugenda kulaba nti mulaba ku mbaga ya Sheebah. Mu bifo byonna Sheebah ono omusajja we alina omusajja alina kampani y'ennyonyi. Yes alina kampani y'ennyonyi era nga omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo avojjera Sheebah akasente. So Sheebah recently yabadde stressed ng'abikooyi nga bagamba biki ebyo. Omusajja yamukutteko namutwala e Canada n'akyusa ku bulamu. Nze bino nno tojja bisanga wankubuulira. Omusajja yakutte Sheebah namugamba nti oyagala genda wa. Sheebah nagamba natulira ensi nagamba bange nako Dubai nagamba nti buli mwavu agenda Dubai. Nagamba nti oba ngendeko mu America nagamba nti buli munakyala agenda mu America for holiday. Nagamba nti oba ngendeko Ibiza mumanyi kye kiri mu Spain. Nagamba nti Spain palaso yayimbayo Ibiza kirabika amanyiyo. Nagamba nti nze njagala agenda Canada eri musajja mukulu amanyikiddwa nga Drake. Jukira Canada eno wali omukwano gwa Keeko waliwo omukwano gwa Sheebah gwe bayita Keeko ebiseera biringa Sheebah tanabagikuba Keeko lesbian ate kitebeeza okuba nti mbu ne Sheebah yali yeyinyigirako mu nsonga. So amawulire agaliwo kitebeeza okuba nti Keeko yali bba wa Sheebah ebiseera ebyo. So nagamba nti naye lwaki sigendako nengenda nensomoza X nti ye agenda kunoonya butuuzi ate nze genda kukyala. So ekiriwo Sheebah nagenda mu Canada. Omwami n'amubuuza nti kiki ngenda okukolera. Omwami Sheebah kwe kusalawo okuba nti agenda okuba nti agula ennyumba e Canada era ng'ekiriwo Sheebah agenda kuba nti relocatinga from Uganda to Canada. Yavudde n'agamba nti abantu b'e Canada mbaagala nnyo kuba buli mulundi gwembeerayo bandaga omukwano. Ekisinga obukulu nti abantu bano tebamanyi nakumanya wabula ate buli ntuukayo nvibinga. So omusajja ono akola mu nnyonyi ye yagoba Jeff Chiwa
yagoba Jeff Chiwa ku management ya team no sleep ku management ya Sheebah ye yawa Sheebah sente pitirivu ze yazimbamu esaidi ze kachiri eyo jukira waliwo n'ebitebezwa nti fufa president yagenda namuwaka wakasente awo fufa president Moses Magogo nti yagenda namuwaka akasente akazimba ennyimba ye munyonyi eyo era nga yava ku African Cup of Nations Uganda bwe yali esamba najja wano okusooka okuba nti bayingira ennyumba so ekiriwo Sheebah yafunye omugagga muzibu omusajja era kati ebye Uganda yabivuddeko botunulira amayimbi batono nnyo abasobodde okuba nti bagula ennyumba mu mawanga g'ebweru era nga sofa omukulu Dr. Jose Chameleone yatugamba nti alina ennyumba 2 mu America era nga oba oliawo ebintu bye bigenda maaso n'okuba nti bitambula abaana gye bali eyo era nga Sheebah y'omu ku bayimbi owokubiri yegasse ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Chameleone ne Kenzi yatugamba yagula Ivory Coast ne Senegal I think ye stories batugamba so byebyo bamuyita Sheebah yafuna mugagga muzibu alina sente tolina byomugamba sente azifuna azimansa azirya ne bakyalibwe bagenda mu maaso n'okuba nti banyumira awo nga nkujjawo kankuleetere mukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie Nwagi mwe mugamba nti Nwagi simanya ina mugamba mu Nwagi omanyi bana Uganda muri sofane Nwagi yagenda natulaga wano ka bikini ngali mu bikini natulaga kabina abana Uganda bagamba nti akabina ka Nwagi bo mbukali mu ebituli mbwatambula tasobola kuba nti alina mu mtu nti mbuye yambula bwati mbwa abasajja badduka mbwatate munene nnyo simanya biti mbwatate bacha omanyi abakyala mweyogeza nnyo especially abakyala mbwo omukyala yenna kati notunulira oyo bamugamba mama kabina konna akajja mu faku kali mu ebituli era yakyakubaani katulaze maama agenze abasajja baffe kati tuwonya okuba nti basabala tebakyaddamu kuba nti basabala muswadde abakonjera Winnie Nwagi ebigambo muswadde nnyo muswalidde ddala ekiriwo ekyabadde ku comedy store ewa Muhangi kyabadde kikambwe nnyo banange ekyana kyaze nga kiri mu kantu akampibwa ekiti kinwagi kyazo ekyana kiwini ekyo kyolaba ekyo kyaze bwe kiti ku stage nga kiri mu kantu akampi obulungi oba bakayita eyo kala ya guloba kikyeyo embuzaabuzo oba ya gold simanyi banange ne kiyingira stage nga bakiyise banange ne kitte fire dance ne kiyingira bwe pam endulu nekuba ekyana nekitandika okuba nti kikyusa akabina buli mukyala eyabaddeawo natandika okuba nti atunulira bawala ab'ekyakola bagenza okulaba nga babba baabwe bona batunulidde Winnie Nwagi nga bonna amaaso gali ku Winnie Nwagi abasajja ne batandika okuba nti bakuba enduulu ne bagamba nti maama kirirako wansi otulage ku bisambi maama kirirako wansi otulage ku magulu maama flash nga tulabe ku mpale naye nga Nwagi byonna kibikula ne kikyusa akabina ne kigakyusa nga bwolabaawo ne kikirira paka wansi ku ttaka abasajja nga bafa waliwo omusajja yagambye nagamba nti ze kiki Winnie Nwagi kigule $2 one night omusajja budde nagamba nti ekyo omwana ku bintu byakola nze $2 nzimuwerawo nengamba maama $2 zokka so Winnie Nwagi yagenze mu maaso n'okuba nti ateekawo omutondo ogw'enjawulo ku comedy store era nga abasajja balese bayasaamiridde ng'omukwano oba oliya sina mukwano nga zipu zigenda mu maaso n'okuba nti zikutuka bannange bw'otambulanga n'emusajjawo ng'ogeze mu bivulu especially ng'abayimbi abo balina kufigafiga n'obubiinabina batuuse musajjawo n'omukwatanga n'omuteeka kuba ebisajja by'ennaku zino birina olaba bikwata bwana buto kati ekyo Nwagi ayinza okuvaawo n'agenda bambi n'amukwata kati n'owulira obusungu n'oswala naye nga tolina kyalira ate bwe bigendeko ebyo ebisajja ebirinamu ku ssente ebisajja ebirinamu ku ssente abo babukenyaavu tebaguze nkudiwo baliwo bangamba nti profesa bali basika bukenya alina gwe yagenda n'amugamba nti nze nkokyerawo $5,000 tewali kondo munengamba maama bulamu bw'ensi buno bwe buti bwe bunyoma autuvewo that is Winnie Nwagi for you kakutwale ku mukyala wa Spark TV amanyikiddwa nga Precious Remy Precious Remy out Spark TV mpola ono nno yagenda mu maaso omanyi bino ebyensi bizibu atakikolangako yakuba munne ejjinja omanyi n'omukyala yagenda mu maaso n'okuba nti anyakula ku donizero omwami gwalina omwami yabeera mu Amerika bamuyita Mr. Cocktail Raymond ne Ray P mpola Raymond yagenda mu maaso n'okuba nti akyala
n'okuzaala n'okwanjulwa omukyala mukulu amanyikiddwa nga rape era ng'omukwano oba oli awo omukolo bagenda mu maaso n'okuba nti gusombola abawanvu n'abantu kwe kwali n'emujjawe gwe baali bavuganya naye ewa Lwasa amanyikiddwa nga Diana n'abatanzi basooka ne bajja omukyala mukulu amanyikiddwa nga Fifi the Queen bonna baaliwo kwegamba bamedia personalities n'abayimbi bakaro nantongo nabalaba baani abaaliwo bambi omukyala n'agenda mu maaso n'okuba nti akola so abantu ne bagamba nti yo rape era ali mugenda maaso n'okuba nti ajjanjabaza oyo omusajja gwaliko omufere omusajja agenda amukozesa simanyamanya amusuulewo wo era biki rape n'agamba nti mwe mwogere byammwe olunaku lwaleero rape yakudde n'agamba nti bakonjeranga bingi mwami era nga bagendanga mu maaso n'okuteekawo embeera eyagala okuba nti etulemesa nasalawo okuba nti kuwa omutima gwange neŋŋamba nti kankuwe obulamu bwange ogende mu maaso n'okuba nti obuvuga nasalawo okuba nti mira pini neŋŋamba ekijja kijje mukwano era nga nasalawo okuba nti oba oliawo ndowooza bwa disappointi nze nakyo nkirekere mukama mmanye nti oba oliawo sisatulibwa kuba nti funa abasajja abali seriasi mu kujja ng'asaaga nange nakwagala mu byokusaaga nagenda okulaba nga onjagaliddeyo ddala naye ng'ate omukwano gwompa sigenda mu maaso nakuba nti ntoma omukwano ompa mungi nnyo ddala bino nno omukyala mukulu amanyikiddwa nga rape yagenza okuba nti atuusa okusima kwe n'obubaka ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Instagram zabadde ssaawa za kawungeezi nagamba nti mambi Mr. Bindeba nze byonkoledde gambi si bizibu si byangu osobola okuba nti ombeerawo mu mbeera yonna osobola okunjagala n'ebimenya amateeka omukwano gondaga tulina kugenda ku maaso n'okuba nti gukula ndikuwakinze okujjako okuba nti nkuzayira abaana nga 3 oba abalongo omulundi gumu nja kusimbula abaana 3 oba baana 2 omulundi gumu kubanga byonkoledde bya ddala omukwano gwompa tegusangika era sitoma njagenda mu maaso n'okuba nti nkwagala lubeerera era nga naligezaako okuba nti akwekikugezaako okuba nti akuntwalako ndifa naye kubanga omukwano gwompa tegusangika byebyo n'olumya omusajja leero n'omulumya enkeera omusajja n'agenda bannange omusajja bwajjanga nga ali serious ng'omusajja akukwana muwe chance akutwale oleme kuba nti omulumya bamutantambi jimuso wuyo rape ng'ali mu mukwano gw'ekimemete ddala bye bye.